era wetu unazunguka, utemo tuwe chisacho, ngate tunaba kukola, emirimu egya bulijjo. Katonda waffe ataggwaawo, tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde ne tujja mu maaso g'okusinza n'okutendereza. Mukama, nga tetunnaba kukola mirimu, tuteekeko ekisa kyo ekigenda okukola buli kimu, nga tugenda okugabana ebigambo bino. Mukama, buli omu omwolesa ekigambo ekinaagasa munne naye yennyini. Katonda waffe, ebyo byonna tunaabikwebazanga era tunaakutenderezanga ennaku zonna. Kuba Kristo Yesu Mukama waffe. Muntuuleeko abooluganda. Erinnya lyange nze Joyce Kiggundu Nnaalongo. Nga olwaleero lwa kugabana ffenna, edowooza buli omu azze yeeteeseteese bulungi. Omutwe gwagamba obuvunaanyizibwa bw'omuzadde eri abaana okusinziira ku ngero. Essuula zaffe zino zonna okuva ku ssuula ey'e15 paka ku ssuula eya23. Ndowooza mubadde mukyabijjukira bulungi, gwe mutwe gwa leero. Nga tutandika ku kigambo ky'abaana bano, nsaba tujjukire nti ffenna twayigirizibwa nti ffenna tuli baana mu maaso ga Katonda. Era naffe tulina okuyigirizibwa ng'abaana. Naye nga tuyigirizibwa Omwoyo Omutukuvu, nga tuyigiriza abakulu abatusinga, kubanga tetunnayitako, kubanga ffenna tuli baana mu maaso ga Katonda. Engero essuula ey'e15 olunyiriri olwokuna kwe tuba tutandikira. Tubiteeyitemu mangu engeri gye kiri kyakugabana. Engero essuula 15 zennaggyeemu olunyiriri olwokuna paka ku lwokutaano. Okwogera ebyekisa kuleeta obulamu, naye ebigambo eby'obukambwe bikosa omutima. Omusirusiru anyooma okubuulirira kwa kitaawe, naye omutegeevu akkiriza okunenyezebwa. Nalabyemu nti okwogera n'abaana kintu kikulu era tuyina okwogera nabo, kubanga ffe buvunaanyizibwa bwaffe, ffe tubavunaanyizibwako. Naye bw'oba oyogera n'omwana oyogedde naye otya. Kituufu waliwo eddoboozi kwegamba nga likanga bukanzi mwana, ekifo ky'okutegeera kyalina okwogera nga yeekanga bwekanzi, nga ne by'onoomugamba tajja bikola ki, tajja kubiwuliriza. Abaana tulina okwogera nabo, naye nga twogera nabo ng'omufuula mukwano gwo alyoke akutegeere. Bw'ataafuuke mukwano gwo tajja kukutegeera, buli kiseera ajja kubeeranga nga akutya buti. Ate ng'omujjukiza nti naye owuliriza ebigambo bino, naye manya nti biva mu nze, mbikubuulira kubanga obikola ki, kubanga obyagala. Tobinyooma kubanga nkwagala, mbikubuulira kubanga nkola ki, kubanga nkwagala. Olunyiriri olwokutaano kyeruvudde lugamba nti omusirusiru anyooma okubuulirirwa kwa kitaawe, naye omutegeevu akkiriza okunenyezebwa. Ne bw'oba omunenya okozesa olulimi olugonvu. Batukubanga kibooko nga muzadde, abantu abasinga nga balowooza, abazadde baffe ab'edda nga balowooza nti kibooko yokka yeesobola okukola ki, yeesobola okugunjula omwana. Naye ndowooza n'okukozesa olulimi olw'omukwano, ndowooza nalwo lusobola. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ngeri ki gy'osobola okwogera n'omwana mu bukkakkamu n'akutegeera, ekifo ky'okumwongerayo. Ekyo kye najje mu ssuula ey'e15. Bwe nagenze mu ssuula ey'e16 olunyiriri olw'omunaana, abaana bano tulina okubabuulira mu bye tubabuulirira n'omukwano, nga tubabuulira omuntu olina okukola, okoze otya,
bw'okola olina kufuna nnyo, olina kufuna akatono n'omuyigiriza, ne bw'ofuna akatono osobola okubeerawo. Katulabe ku lunyiriri olwo olw'omunaana, ngero 16 olunyiriri olw'omunaana. Okufuna akatono mu mazima kusinga okufuna ebingi mu bukumpanya. Ebyo byonna byonna buvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana nga tubateekateeka okuva eno wansi. N'omugamba nti osobola okutandikira ku katono. Edda abazadde baffe baatuwanga obulimiro limaawo, ojjamu ebintu ne bwe buba butini nnyo, abutunda n'akulaga nti akuwa ki, nti akulaga nti bye byavudde mu maanyi go. Naye nga sigamba nti olina kufuna kinene, olina kwegamba nti otandikira mu binene byereere. Abaana tubayigirize, buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde, abaana okubayigiriza ebyo byonna mu bufunze okukola emirimu, naye nga bulowooza nti alina kuyoola buyoozi. Kyova olaba era abaana bw'otamuyigiriza kukola nti n'akatono kagasa, bw'aba akusaba ebintu ng'ali ku ssomero, kwegamba olukalala lwawandiika olutunulako butunuzi ne lukola ki, ne lukutiisa. Naye bw'amanya nti essente bagikola mu butono, ne bw'ofuna akatono naye nga kamazima, n'omugamba ebingi siina gye ngenda kukola ki, siina gye genda kubijja, naye kano akatono kenkoze eki, kenfunye. Bwe ntyo nze kye nafunyemu. Ate era ku ngero 16 olunyiriri olwabiri, bw'obanga omubuulira ebigambo eyo era omutegeeze, assaayo omwoyo eri ekigambo, anaalabanga ebirungi, era buli eyeesiga Mukama alina omukisa. Tubayigirize nti buli kyokola, kyotandika okukola, olina okwesiga Mukama. Si ggwe nga ggwe tolowooza nti maanyi go singa saalima kutuuka eri bino saali bifunye, singa saakola ki. Ebintu ebyo tubateekemu ensigo nti buli kyokola olina kutandikira kwani? Ku Mukama. Olina obiteeka mu maaso ga Mukama. Era nabagaako olumu nti Omukatuliki bw'aba atandika, ne bw'aba agenda kutandika kulima asooka kukola ki? Kukuba kabonero. Naffe tubayigirize nga buli kyobanga ogenda okukola sooka mu maaso ga Mukama. Abaana abo ndowooza ekyo buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde, abaana okubatambuliza mu kkubo eryo ery'okutya Katonda, ery'okwesiga Mukama. Ebyo byonna nga bwe mbibabuulidde. Bwe nagenze mu ssuula ey'e17 olunyiriri olw'ekkumi, ngero 17 olunyiriri olw'ekkumi, omuntu ategeera anenyezebwa lumu n'ayiga, okusinga omusiru akubwa emiggo 10. Omwana ne bw'onoomukuba emiggo 10 nga tomubuulidde kumala kukola ki, kutegeera, toyina kyogenda kufunamu. Ne bw'onoomukolota, ne bw'onoomukuba enja nja kukusiibya, nja kukola nti, tusooke tubabuulire ebigambo nga tukozesa omukwano, kubanga omuntu ategeera anenyezebwa lumu n'akola ki, n'ayiga. Kijja kutwanguyira nga tubajja eno nga mikwano gyaffe ng'omuyita n'omubuulira, kino kibeera bwe kiti mu mukwano, kubanga bw'onaatandikira mu kibooko, ne bw'onoomukuba kibooko 10, era ajja kutegeera kati bagenda kumpa kibooko 10, ogenda okusanga olowooza mukuba kibooko 10 nawaka tojja kumusangawo. Buvunaanyizibwa bwaffe okuva eno nga tubateekateeka, naye nga tubateekerateekera mu ki? Mu mukwano. Era mu ngero eyo 17 olunyiriri kati tugenze ku yo 18, wali bazo bategeeza nti ne bw'omukuba embooko 10 era tajja kukola, kitajja kuyiga bw'abanga tewamuteekamu kutegeera. Bwe tugenze ku lunyiriri olw'18 ku ssuula ey'e18 olunyiriri olw'24, atugambye abantu abamu beefuula kuba ab'omukwano, naye waliwo ow'omukwano akunywererako n'okusinga ow'oluganda. Abaana nga tubayigiriza n'emikwano abantu be bayina bwe baba bakola emikwano, bantu ki be bayina okukolako emikwano. Kale nga tubawa ebyokulabirako, bw'onaatambula n'omuntu bw'ati tojja kuvaamu. Nakulabye nakusanzeeko mu kiyembe nga olina banywi b'enjaga, tojja kuvaamu kironda. Ng'abaana tubayigiriza buvunaanyizibwa bwaffe, eriiso lyaffe okubeera ku mwana, n'olaba atambula n'ani,
mikwano gye gyegyani abazadde abamu kyebava batwala obuvunanyizibwa naye nga sirabanga ku mikwano gyo gyo gireeteko wano tukole ki tunyumyemu osobole okutegeera emikwano gy'abaana naye ate era ng'omugamba mu mikwano egyo ate omutegeeze nti waliyo omukwano asinga ye Yesu oyo yagenda okutambuza ng'akulungamya agamba ogwo nno yagenda okukulondera muki mu mikwano egyo Yesu yatatuvaako yewomukwano asinga atakola ki atatuvaako nga yagenda omulondera mu mikwano egyo guno omukwano gujja kuba mulungi guno omukwano gujja kuba bwe guti abaana nga tubibategeeza naye nga tubeera ku musingi ogwo okusooka omufuule mukwano gwo ate n'ekirala okumutambuliza ku musingi nga omulaga nti Yesu yewomukwano asinga Yesu bw'atabeera mu kintu tekitambula ne bw'otakola ki ne bw'okola otya bwe tugenda mu ngero tulabeko mu ngero tujjukire nti okukyama tujjukire nti omwana bwe tutamutandikira eno wansi akakyama amamera kakola ki kamenye bw'ogezaako kagolola kamenye kabumenye sibonaga nti akyali muto abaana batandika okutegeera nga bukyali tubatandikire eno wansi kubanga bw'ona omulinda ti kati akyali muto kamala okugenda ku ssomero akakyama amamera bw'ogezaako okugolola kakola ki kamenye kabumenye busule tugende mu ssuula ey'e19 olunyiririro y'e18 lugamba kangavvula omwana wo nga wakyaliwo essuubi so tomuleka kuzikirira kitegeeza mutandikirewo bw'oyogeza omukwano ne kigaana jjayokko ku kibooko naye si zino 10 omugamba munnaye nno nja kukubayo edda nze taata wange yagambanga ŋŋenda kukubayo embooko 3 tukkiriziganyizza naye akugamba ebyo ye ng'akimanyi nti ateekwa buteeka okukola ki okuzikukuba naye nga agenda zikukuba ate nga mu mukwano n'akubuuza omanyi lwaki nkukuba kubanga wakoze bw'oti kitegeeza alabye nga kiri kye yakugambye tokitegedde kati aggyeeyokko ku muggo akangavvule naye muki mu mukwano tulina okuva eno wansi nga tujja tubateekateeka naye mu mukwano bwe tugenze mu ssuula eya2 olunyiririro olw'11 abaana bano omulabirawo nti ono ajja kuba bw'ati ono ajja kuba bw'ati kubanga akaliba akendo okalabira ku ki okalabira ku mukondo abaana tubategeera nga tubakuza nga bakyalina bato n'otegeera ono omwana ono ajja kubeera bw'ati naye abazadde ne tutakola ki ne tutafaayo so nga obuvunaanyizibwa bwaffe kwe kutunuulira omwana ono naye nga mukambwe nnyo omwana ono nga bw'omugambako bwakola omwana ne bw'abeera ng'akyali muto ng'akyayonka oyinza okubaako kyokola n'omulaba nga mukambwe tandika okumwetegereza buvunaanyizibwa bwaffe okola ki okwetegereza abaana abo olunyiririro lw'11 mugambe mu ssuula eya2 engero era omwana omuto yeemanyisa olw'ebikolwa bye obanga mulongoofu obanga mulungi omutegeera nogamba mwana ono tajja kubaamu mulamwa n'otandikirawo ng'omuzadde kubanga Katonda atuwa amagezi n'ogamba ye nnaamukola ntya gwegamba gwe Mukama n'omusaba n'akuwa ngeri ki gy'ogenda okola ki kuba bwe buvunaanyizibwa bwaffe yabatuvunaanyizisa ate naffe tukole ki tuvunaanyizibwe tuleke kubaleka bulesaawo ensi eri mukuba ensi bw'eri mukuba wonaafunamu ki gwe lwaki tomukubye ffeffe nnyini kubanga omwana omuto era omwana omuto yeemanyisa olw'ebikolwa bye omulaba byakola n'omanya nti ono omwana ajja kubeera bw'ati abaana abo tubalabira mu ngeri ez'enjawulo mu byakola mu byayogera mu nneeyisa oyinza omuyita abaana abo singa omuyita ng'ali kumpi gundi n'oyita erinnya eddala gundi asirikirawo paka lw'ono akola ki naye gwe obwedda mpita gundi lwaki toŋŋambye nti taliiwo nze ndiwo omanyi oyo omwana ajja kuba waggume owulira muzadde wo ng'ayita ng'omugambirawo bwe mba nga mpita omuntu omulala nga gw'oliwo yitaba kubanga mba nnina kyenkola kyenneetaaga abaana bano tubatandikirewo nga bukyali tusobole okufunamu abaana ab'omugaso kati mu ngero essuula eya 21
olunyiriri olw'17. Abaana tulina okubabuulira bw'obeera mu nsi muno olina kutambula oti toyagala nnyo masanyu kubanga wano tugambye nti omwana omukolaki omulabirawo olw'ebikolwa bye. Ayagala amasanyu anaabanga mwavu, ayagala omwenge n'ebyassava taligaggawala. Okubanga omwana obozze ng'omulaba, omwana ayagala ssente omulaba, omwana ayagala ebyamasanyu omulaba, omwana ayagala omwenge. Waliwo nze famire emu gye nagenda ng'abaana omwenge bakifuula kyakunywa kyabwe. Kati omwana avudde wansi nga ayagala omwenge, kitegeeza gugenda nagwo paka. Naye nga abazadde bw'olaba omwana nga oba yabadde wa mukwano gwe nga abaana batambula ne tutategeera gye batambulidde, n'akubuulira nti twabadde ewa gundi ne tunywa sooda, oluusi abaana bamuyita sooda, naye yabadde akaawa. Bw'omubuulirirawo ayagala ng'okozesa ku nnyiriri zino Sulemaani zazzaakolasi ayagala amasanyu anaabanga mwavu. Mbuulire nti bw'onaayagala ennyo amasanyu sente zo zonna zijja kuggweera mu masanyu. Bw'oneeyingiza mu mwenge togenda kusigaza, omugireyo ebyawandiikibwa omwenge mukudaaze, ebyo byonna bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde, kubanga bo tebalina gye bayinza kubijja. Tugenze ku ngero, essuula eya 22 olunyiriri olw'omukaaga agambye manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo ne bwankubadde nga mukadde talirivaamu. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba kkubo ki mwe ŋŋenda okuyigiriza omwana, ne bw'aliba ng'atuuse eyo alijjukira nti bazadde bange baalinga bwe bati. Jjo waliwo omuvubuka eyabadde antwala ku bbooda n'agamba naye mukaddeko nze wangi, bwe ntuulako nsooka mmubuuliza, ntera nnyo okubabuuza oli wa ddiini ki, osabira wa? N'aŋŋamba mukadde nze maama wange mukalizimatiki naye atusabira nnyo konza. Naye namubuuzaako olumu nga ndaba mbonaabona nnyo ne mbuuza, naye maama biki bino bye tusabira, mwakola ki ekimbonyaabonya okukola ki okutuuka wano buli kiseera? Maama we n'amugamba tulina kukusabira busabizi, kubanga kiyinzika okuba nga ebimu ebikubonyaabonya nga si byaffe naye nga bya bajjajjaabo. Olaba omuzadde ono nti abuulira omwana tiyadde amubuulira ekyokukola ki, ekyokukola tuyina kukola ki, tuyina kusaba busabe, tubanyiize abaana abato ekkubo ery'okutambuliramu, ne bw'aliba ng'akaddiye talikola ki, talirivaamu. Ngero 23. Okubuulirira abaana baffe bannaye si kivve naye buvunaanyizibwa bwaffe. Ffe tuteekwa kubanga baatuvunaanyizibwako era tukola ki, era tuvunaanyizibwa. Ngero 23 okutandikira ku lunyiriri lw'13 paka ku lw'15. Tolekanga kubuulira omwana kubanga okumukubako n'omuggo tekijja kumutta. Omukubanga n'omuggo n'owonya emmeeme ye mu magombe. Mwana wange bw'obeera w'amagezi nange nsanyuka. Ezo ennyiriri ez'essatu ezo. Omwana bw'omubuulirira wano mu mukwano gwe twasoose n'olaba nga takola ki, nga tabitegeera, jjayo kokkaggo. Yadde togenda kukuba giri emingi ennyo ekikubi, naye jjayo kokkaggo kubanga omutaddemu ensigo ey'obutegeefu n'ey'obutaba mubambaavu ajja kutegeera mangu. Tajja kufa. Abaana be bakuba si be bafa. Naye ondaga omwana owange takubwako, omwana owange takola bw'atyo, atakubwako yaliwa. Omwana wa Afirika agunjulwa muggo. Abaana baffe si Abazungu, omwana wa Afirika agunjulwa muggo. Omuggo guyina kinene gyo kyokugola naye si giri ate egy'okutta obusi n'osiba emiguwa amagulu ne gadda waggulu, omutwe ne gukutta wansi, kubanga wamutandika eno ng'oli wa mukwano, era bw'onoomukuba obuggo obwo bujja kugasa kubanga obumukubidde mu mukwano. Owonye emmeeme eyo okukola ki, mu magombe, kubanga bw'onaamuleka n'abambaala gojja okulumwa. Lwe 15 agambye mwana wange bw'obeera w'amagezi nange nkola ki, nange nsanyuka. Bannaye omwana ow'amagezi asanyusa. Ani atayagala kubeera na mwana w'amagezi? Naye bwe tunaaba tetukoze buvunaanyizibwa bwaffe, abaana baffe tebajja kubeera na magezi. Bannaye nsaba n'abalala abalina ebyokugabana bajje kubanga obudde butambudde.
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Yeebaza embeera siina bingi naye tandikira awo Nnaalongo ku 22 olunya olw'omukaaga lwatuwadde. Manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Kanjagadde okukikwanaganya n'okubatiza. Omwana yandibatizibwa ng'alina emyaka emeka? Bw'obanga ggwe omukristaayo Mukama gwe gwawadde omwana, yandibatizibwa ng'alina emyaka emeka? Jesalo okutegeera kwe kw'emyaka emeka? N'okuwulira kwe kw'emyaka emeka? Okutegeera myaka ng'ena. Kitegeeza nti neno yonna yonna wansi omwana aba takola ki? Aba tategeera. Nsaba kubawa kyakulabirako. Omunene ali eka eyo mumumanyi, mutera okumulaba pabuseere, si bwe kiri? Bw'abanga oba kale katwebuuzeemu, mwe mugenda okumubuuzaako, bulojja okumubuuzaako mwenna aba approachinga the same way, oba waliwo n'abajja okumubuuzaako n'akutunuulira n'atambula n'eyongerayo? Mulimu baayagala ennyo, mulimu baalaba obulabi. Ekitegeeza baamanyi ajja kugenda gye bali, naye ozira osobola n'okumuyita n'akutunuulira, si bwe kiri? Omuntu akola ekyo aba ategeera aba tategeera? Oyo nno wa myaka 2 n'emyezi gyaweze 2. Actually gigenda kwera bwezi myezi 2 nobijjeeyo. Nawabaawo n'ekirala, omwana nga yakazaalibwa tugenda ne tuba maama asobola okuba nga ayagala okumuyonsa, bw'akaaba n'akaaba neweefuula bize n'otamufaako. Bw'onojja oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 ng'ozze okumuyonsa, agenda kukola atya? Alisira asobola n'okukuluma, si bwe kiri? Oyo aba ategeera tategeera? Naye oyo yakazaalibwa, si bwe kiri? Twagala kubatiza ategeera. Kimwe batuli ffenna abooluganda nti obuvunaanyizibwa bwaffe butandika omwana yakazaalibwa. Obuvunaanyizibwa bwaffe butandika omwana yakakola ki? Nnyinza okubagamba no kale nammwe abamu abazzeeyo keeka, bwe muba nga muyiseeyo ko ennaku zino, owulira buulizi kiri awo n'amugamba, dadi tusabe. Tukole ki? Tusabe. Era bwe kuba kusaba, bye bino byatera okukola. Bw'abanga abadde ku laptop ng'abadde alaba katuuni ng'aginyiga ng'agipoozinga, bw'eba nga TV yeebaddeko ajja kukugamba ogiggyeko, oba kendeeza eddoboozi, kendeeza. Bwe muba mumaliriza okusaba, amiina agimanyi era amiina agyogera, era bw'aba asaba n'emikono amanyi okugiteeka wa, era n'okufukamira n'akola ki? N'afukamira. Kitegeeza nti nno abaana babula lwaffe, kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe tuba tetubukoze eki? Nsonga lwaki njagadde okutandikira awo, ffeffe nnyini abakuze kaakano abaabatizibwa nga tuli bato,
ne tubatiza abaana baffe nga bato. Kaakano bwe bakubuuza omwana yandibatizibwa ddi, ensonga gye tuwa vividly nti alina kubanga omwana akola ki? Ategeera. Etegeeza nti nno oba oli awo twasonsekebwa busonsekebwa mu kintu ne tutategeera makulu ga, oba bwe twagenda nga tuvaamu tetwafuna kunnyonnyolebwa na kubuulirirwa lwaki ekintu kikolebwa nga bwe kikola ki? Bwe kiri. So okubuulirira kukulu, naye ate okubuulirira olina okuyigiriza. Kati ekitegeeza nti nno nze ng'omuzadde bwe naaba wakuyigiriza nina nange okulwana njigirizibwe. Bwe wagamba nti nga bwe tugambye nti no ffenna tuli baana mu maaso g'ani? Bwe tuba nga tuli baana mu maaso ga Katonda nga bw'agamba, kale lwana, yiga, funa amagezi, okutegeera n'okumanya. Asigala naawe akugamba alowooza nti oli mukulu. Asigala akugamba funa ki? Amagezi, funa okutegeera, funa okumanya. Otherwise naawe ojja kubulirayo ofaanane ng'oli ate atakola ki? Nsonga lwaki njagadde okukyogera ekyo ey'okubiri ye ku Lubereberye 43:9 nti nze nnaabeera omuyima we, oli muvunaana nze mu mukono gwange bwe sirimuleeta gy'oli, ne mmuteeka mu maaso go, omusango gube ku nze ennaku zonna. Omusango gukole ki? Omusango kitegeeza ki? Oba wakola ki? Oba olina kyewali olina okukola n'otakola ki? Nga Yakobo 4:17 bw'agamba nti oyo amanyi ekituufu eky'okukola n'atakikola eri ye gwe muki? Kye kibi oba gwe musango. Kyokka tumanyi nti nno empeera y'ekibi ekitegeeza nti abatakoze kino kuba kufa, naye okufa already oba omaze okukomiitinga sin. Oba okomiitinze sin oba naawe tokoze Katonda, oba okoze contrary Katonda byakola ki? Byagamba. Naye ensonga lwaki njagadde okukirambula mu yeeno, omuyima abeera muki? Abeera muzadde. Waawo omuyima abeera muki? Kati bw'oba otunuulira omuzadde, omwana alina abazadde bameka? Wangi? Aba alina abazadde 5. Bwe weerondedde ggwe okukulererako abaana naawe kennyini, etegeeza nti naawe weeronda bwe wakkiriza okuzaala omwana oyo, wakkiriza okubeera omuyima waani? W'ekirabo ekyo Katonda kyakuwa. Bw'obanga wakkiriza kitegeeza nti nno bano abayima b'olonze si be basinga okubuza omwana, ggwe. You are the problem. So nga bana nakutunuulira oli ajja obuzza oluusi okumanya omwana ali atya, gwe number 1, kubanga wakkiriza naawe obuvunaanyizibwa obwo. So oli muyima, you custodian ow'omwana oyo Katonda gwakoze eki? Gwakwesizisizza. So abooluganda nga tunuulira ebintu bino, obuvunaanyizibwa bwaffe kikulu nnyo tumanye nti nno tetugenda kubukasuka wa muntu yenna, obuvunaanyizibwa bubwo. Omanyi tugenda oluusi ne tubeera mu kanisa tugamba abavubuka tebakyajja, abaweereza tebakoze kintu kye bateekeddwa kukola. Nga tonawo kwogera ku muweereza, talk about yourself, kubanga abaana bava wuwoka. Abaana bava wuwo eka. Owange gwejja nabo ku kanisa. Wangi? Omuweereza ajja abakima ewuweeka kuva mu buto paka nga bagenda bakula. Tegeeza nti nno before you blame anybody, fukamira mu maaso ga Katonda weenenye, because you are more of the problem. Abaweereza bajja ne bakola ki? Ne bagenda.
bonna bonna tumanyi oba tukyebuuza bonna bonna kyetegeeza nti nno tuba tulina okwekebera, naye ate okwekebera okwo kwetaaga ekisa kyani? Ekisa kya Katonda, ffeffe nnyini okweddaabulula. So nga tunulira bonna betunulira, situnulidde ffe nga ffe nti oba kansanga oba St. Apollo, nedda kiri general nti omwana aba tasobola kutambulira mu makubo go olaba nti matuufu malungi, tegeeza problemu eri kuggwe somewhere, nti waliwo ky'otaakola oba waliwo omwana kye yakulabako ne kimuleetera okwesittazibwa okuva mu ekyo gwe kyoyita ekiki ekirungi. Era mbaka obwo bwe natunuuliridde essula eyabiri olunyiriri olusooka olwogera ku mwenge nga bwe guli omukudaazi. Naye bwe tuba tutunulira omwenge tutunulira ekintu ekitamiiza, si weewaawo? Naye ate baatunyonnyola bulungi nti ekitamiiza si mwenge gwokka, ekitamiiza mulimu enjaga, mulimu n'abakazi oba abasajja, mulimu ssente, mulimu ebyobugagga. Oli nga yatamiira ebyobugagga bwe, nga yatamiira ssente, awatali ssente tategeera. Kookwata ku byobugagga bwe nange muvaawo, etegeeza yatamiira ebintu ki? Omwana bw'abanga akutunuulidde, gwe omuzadde batugambye okubeera ekyokulabirako. Omwana bw'abanga akutunuulidde ng'akulaba nti awali ssente toli mwangu, awali ebyobugagga togambwako, osuubira biki byagenda okutwala nti bikulu mu bulamu wangi? Waliwo oluusi ne tutamiira n'obuyinza, obukulembeze, obufuzi. Ennaku zino nno waliwo ekigambo ekigira kati ng'omuwanika, anika amanyi nti no kati ng'omuweereza toteekeddwa n'okumufukamirira nti yavunaanyizibwa ki? Ssente, si weewaawo? Nyowa nti gamba kubanga amanyi nti nno yavunaanyizibwa ekyo, sigamba nti bwe kityo bwe kiri. N'abaawo n'omulala oba kaŋŋambe ng'omukubiriza amanyi nti nno kale omuwanika n'omukubiriza baba tebagambye ye, kale omuweereza oteekeddwa okubafukaamirira. Nti oli n'abanga amanyi bw'oba oyagala ekintu omanya gwaliwo essaawa eyo, si bwe kiri? Omanya gwakola ki? Bw'obanga gwaliwo so buli kimu kirina kuzinira ku ntoliyo. Bw'oba togambye ye, tewali kiteekeddwa kukola ki? Kati ebyo ebisinga tubikola naye nga tubikolera mu maka gaffe ng'abaana bakola ki? Balaba n'okuwulira nga bakola ki? Oluusi n'enkiiko ze tutuuza ku baweereza tuzituulizaawo ng'abaana mu maka bakola ki? Bawulira mwebali. Bwe banaakula banaarespektinga obuweereza bwa Katonda bw'abaweereza. Kubanga tubikoledde wa? Era abamu basobola n'okuwaako reference ti ene waffe tukuze bwe tuti, kikolebwa bwe kiti naki? Ffe bazadde baffe babadde nga bakola, ekitegeeza nti no babadde babalaba, nemmwe temwakitwala nga kiki? Nga kikulu. Ekitegeeza nti no byonna abooluganda bye tukola birina kyamaanyi nnyo kye biteeka mu bulamu bw'abaana baffe. Nga olera omwana ng'otunuulira obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde eri omwana, olina okwekebera mu buli kimu. Nze Peter mmumanyi eka naye yali akyali muto okusingako awo. Waliwo nabagamba kyali ku TV, bagamba temukola bwe muti ne bwe muti. Kati lumu ng'asanga kye nabagamba obutakola kyenkola ki? Kyenkola. Teyafaayo ng'ajja ng'asembera. Naye dadi, lwaki otudde wano ng'okola ABCD? Ngamba anti onetandika okuba nga nnyonnyola. Mu kuba nga nnyonnyola naye ffe lwaki? Amaaso gaabwe gali on us.
Etegeeza bw'oba oyigiriza omwana tolowooleza nnyo mu by'oyogera. Byasinga okukwata byebyo by'okola ki? By'okola. Ne mabegaawo mwana muwala waliwo namusinkana twayogera nga tunyuma ne mugamba si kyekyo enaku zino bw'aba nga abaddeko nakaagira oba awulina aka statement kaagira dad si kyekyo ng'akuddemu ng'akola ki? Ng'akubuuza. Nabagamba mabegaawo simanyi oba nagamba mmwe naye waliwo lwe neenenya olw'ebyo obulamu bwange obwali butambula mu biseera ebya covid. Mu covid nali ntandise okusoma naye nga nina ensawo gye nkozesa ku ssomero. Okuba n'ensawo eyo gye nkozesa ku ssomero nga mu nsawo buli kimu kye ntambula nakyo okugenda ku ssomero n'okuddaawo kimakomawo nakyo awaka kuba nali nsula mu yunivasite nga mmanyi we bikola ki? We bibeera ku nsawo. Naye akaali peculiya ennyo ye neerukaata. Neerukaata mu nsawo nali nnanga we ngiteeka. Era nga bwe manga akomyewo awaka mba nga atuma gundi genda mu nsawo kebera wano waliwo kino kindeetere. Kati munnange olw'okuba nkyemmanyidde kirungi kinkolera obutabuzaabuza bintu obutabiteekateeka buli wamu. Kati munnange lwali lumu nga mwana muwala mumumanyi omuneneeko eyo yali amanyi we bikola ki? Era ng'ensawo wagisitaadinga bulungi. Kati lumu naye ng'ayagala neirokaata mami naye waali awaka na buli omu ali awo mba ndi mu ddiiro nampulira ani eyakutte ku neirokaata ya dadi nga sigirabawo weerina okuba. Naye yawobuzaavinga nga bwobuzaavinsi bye nali nkola ki? Nempulira okukaaba mu mutima gwange ngaeteeza mu kubuuza bye yali abuuza ne mami yali akoze eki? Yali amutwaliddemu n'amulaga. So abooluganda kyengezaako okugamba nti nno the problems in our children are in us. Ffe buzibu. Nawulira okukaaba era nenzikaka oluvannyuma nga wayise bba ne muyita nentandika olwo okukola ki? Okudismantolinga ebintu mu nsawo, okubikyusakyusa. Kale ebintu ebisinga abooluganda bye tutambuliramu, abaana bye batambuliramu, ffe tubikoze eki? Ffe tubireese. Lwakubanga tulina gye tuli, kyokka ate gye tuli eyo walina gye watuwanikidde mu society, abaana nabo ne balaba nga kya muwendo okubeera waggulu eyo abazadde baffe gye bakola ki? Gye bali. Era okumuggyayo si kiki? Si kyangu. 22 olunya olwa 25 22 olunya olwa 25 kanve ku luno olwa 24. Tokwananga muntu wa busungu, togendanga na muntu ow'ekiruyi, olemenga okuyiga amakubo ge n'ofunira emmeeme eyo ekyambika. Ebigambo ebyo bituyigiriza nalongo ndowooza akyogeddeko ne bituyigiriza ffeffe nnyini okulaga abaana nti osobola n'okutambula wekka newankubadde olina mikwano gyo mingi, nti totambulira mu bbandi wagoni. N'obayigiriza okumanya nti bwe mba nga ntambula abantu b'entambula nabo eventually emize gyabwe ginnyingiramu. So kitegeeza gwalina okuyigiriza omwana bantu kikula ki bateekeddwa okuba nga atwala nti ba muwendo mu bulamu bwe, nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kwaki? Newankubadde okutuula ku mmeeza awamu n'abakola ki? Etegeeza omwana bw'obanga gwe omuzadde oli munyoomi, omwana amanya nti naye agenda kwekuŋŋaanyirizaako baki? Banyoomi, kubanga alabe nti ye tayipu enkulu mu bulamu era gy'ateekeddwa okutambula nayo. So ffe tulina okuyamba abaana okumanya
who the right friends should be. Era ne tubayamba okulonda emikwano egiteekeddwa okukola ki. Tulonda mikwano gitugasa, si buli omu nti ateekeddwa okubeera ki mukwano gwo. Nedda, kubanga mukwano gwo aba ne impact y'amaanyi mu bulamu bwo. Mu bulamu bwo aba ne impact yaki y'amaanyi. Kale oteekeddwa okussaayo omuwendo n'okuyamba omwana okuggyayo ebyo. Nkozesezza obudde bungi musaasire naye 18:22 eyogera ku alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri Mukama. Etegeeza nti nno nze ng'omuzadde nina okulaga abaana nti kirungi okukola endagaano ey'obutukuvu mu maaso gani n'omuntu oyo Katonda gwampadde. Nange olwo mba ntandise okulaga omwana nti bwe mba nfunye omuntu ono nteekeddwa okumanjula mu maaso gani. Kati ekiseera bwe kituuka naawe osobola okumubanja n'atabeera bubeezi eyo, wabula n'oba nga osobola okubeera naye ng'ate era omulaga ekituufu ekyokukola kyasobola okukola ki okutambuliramu. Byebyo nno ebimu ku ebyo bye nalowoozezza bijja kuba nga twongera okubirambulula. So kitegeeza Mukama ng'akuwadde gwakuwadde, omukyala oba omwami, kya muwendo nnyo omuleete mu maaso gani mu maaso ga Mukama, kubanga oba otaddewo ekyokulabirako ekiweesa Katonda ekitiibwa ate ekigenda okulaga omwana ekituufu ekyokukola. Ssaalongo oba omulala ajje. Pawulo tolina gajja. Olunyiriri essula eya 29, essula eya 21, olunyiriri olwa 23. Aziba amatu g'omwavu. 21:23. Buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Kamaffe yeebazibwe. Anaabuulirira omwana akuuma akamwa ke. Okuuma akamwa ko kibeera kikulu nnyo kubanga bingi byokola ki byowona ne byokola ki ne byoyitamu olw'okubeera nti okuumye akamwa ko obutakola ki obutasajjuka oba kwogera bintu ebitali bya buvunaanyizibwa. Nali ategeeza omwana we nti akuuma akamwa ke. 21:23. Buli akuuma akamwa ke n'olulimi lwe akuuma emmeeme ye obutalaba nnaku. Abuliira mwana we wano nga bwe batusomesa ffenna tuli baana. Akuuma akamwa ke. Olwo lwe nabuulirako wanenjala nenjogera ku kigambo ky'akamwa. Edda bakadde baffe baatugamba nga simanyi baateekanga amazzi mu kamwa. Inda tagenda kwogera. N'akuuma akamwa ke n'asirika. Newankubadde ate waliwo abagamba nti njogera towulira, lwaki tonziramu, ng'ayagala omuddemu ate ebiseera ebisinga ate bw'ona omuddamu kijja kubeera nga kikola ki? Kikola bubi eri eyo. Kubanga ate era ky'oba ogenda okwogera oluusi kigenda kubeera nga kitabanguka. Naye wano ategeeza omwana we akuuma akamwa ke. Engero 23:19 tusiza ddala ku lwabiri. 23:19 ewalala wendaba wano wenjagala tugabanyeko. 29:19 agamba, mwana wange wuliranga obeere n'amagezi, oluŋŋamye omutima gwo mu kkubo
tobanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge. Simanyi lwaki abantu beekamirira sooda. Ebeera owulira beekamirira mwenge, simanyi. Wano ategeeza mwana we kyengezaako okugamba, naye nfumiikiriza nnyo simanyi lwaki abantu tebeekamirira sooda. Era owulira nga beekamirira ki? Mwenge. Naye ategeeza omwana we tokolanga kino, kubanga ekiva mu mwenge. Eri oli ng'agamba mundaba bwe ngunywako katono. Naye gy'okoma okunywako akatono n'okomako n'oyongera ogenda okukakana ebiva mu mwenge. Nalongo yatusomeseza bulungi wano eggulo omwenge kumpi topiki yabadde ya mwenge. N'agyogera. Naye ng'olabira ddala ebiva mu mwenge. Naye wano agamba omwana we kino 29 naddala olwabiri. Tobanga ku muwendo gw'abo abeekamirira omwenge. Tobanga ku muwendo gw'abo. Agamba abaana ffe abali mu morning service wano. Kubanga ebiva mu mwenge. Tulaba mu kudaaze, muki ebintu byonna ebikola ki? Ebiva mu mwenge. Ebyo ebimu bye mu ngero muno byenjizeemu ng'aga temwekamiriranga ki? Mwenge. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Abo omulala abooluganda era nga bwe twogedde tiwa otunulira omwenge tugambye otunulira ekitamiiza. Weewaawo nti waliyo omwenge ng'omwenge n'ate waliyo ebirala. Lwakubanga era nga bwe byannyonnyoddwa eggulo tera bw'otamiira abakazi waliwo lw'ogenda n'okutta, waliwo ojja n'okubba kubanga oyagala okusanyusa kali akali eri ebbali. Waliwo ne lw'ogenda okuva ku waawaka Mukama gwakuwadde kubanga wabatamiira. Ne weerabira obuvunaanyizibwa bwo, ne weerabira endagaano gye wakola ki? Oluusi ne weerabira n'okwerabira ky'oli abantu kye bamanyi olw'okubanga waliwo ky'otamidde essaawa eyo ekikuleetedde. Ate munnange nno era nga bwe bagamba kubanga agamba talina amagezi oyo atamiira ekyo. Ne bw'otamiira abakazi waliwo w'otuuka nawona otambula olinga kiwowongole ng'olinga amagezi omutakola ki? Ogoberera buki? Bugoberezi. Nga bw'oba oluusi ne ssente sente tewali olw'okubanga watamiira ssente nawe obanga mulalu lwakubanga ssente zirabika zikoze eki? Ensonga lwaki oluyimba olukulu obasanyu obanaku bw'ebijja gy'oli leero tebireme kukusanga nga weteeseteese nnyo. Saba Yesu okukubeera buli lw'olaba ennaku. Eteeza nti no gw'amanyi Kristo bino tebijja kukumalamu kubanga byansi biggwawo. Saalongo mujje tuve wano. Mukama yeebazibwe. Nze kyenjizeemu kiri wano mu ngero 19 27 bwe nkozesa wano ey'Oluzungu that son, when you stop learning you will soon neglect what you already know. Mwana wange lekanga okuwulira okuyigirizibwa okuleeta obukyami okuva mu bigambo by'okumanya. Kati wano obadde already nga waliwo ekkubo ly'otambuliramu. I think they say every day is a learning experience. Kati lunaku olina okuba ng'oyiga bipya. Naye kati bw'onoovanga ku ky'okuyiga on what you face daily ojja kumaliza nga already ne by'obadde omanyi ne byewayiga dda ng'obivuddeko. Tobisaako mwoyo. Tobisaako mwoyo. Tebikyakola makulu. Kubanga tukyagala kuyiga wakula dda. Yembulize. Abooluganda nga bwe tusembera muleke nammwe. Temugamba tewalinawo wasonze ku ndera y'abaana ewuwo. Kama yeebazibwa abooluganda. Ekyange kiri mu ngero 4 verse 1 to 6 then nekibanga kimaliriza ne chapter 10 verse 1. Nzikiriza ontuteyo mu 4 kati ansomeyo na 4 emu ku 6. Baana bange muwulirenga okuyigiriza kwa kitammwe mutegenga amatu okumanya okutegeera kubanga mbawo okuyiga okulungi. Temuvanga mu tteeka lyange kubanga nali mwana eri kitange omugonvu era yayagalibwanga nzekka mu maaso ga mmange.
era yanjigirizanga n'aŋŋamba nti omutima gwo gunywezenga ebigambo byange, kwatanga ebiragiro byange obeerenga omulamu. Funa amagezi, funa okutegeera, togeerabiranga so tovanga mu bigambo eby'omu kamwa kange. Togalekanga, nago ganaakukuumanga. Ogaagalanga, nago ganaakulindanga. Mukama yeebazibwe. Wano kye nabadde ntunuulirawo era kye nafunyeewo nti ng'omuzadde abuulirira omwana we okunyweza ebyo by'amubuulirira, ate ng'amulaga nti naye kennyini abimubuulira ayina gwe yabiggyako. Kati kitegeeza nti omuntu akubuulirira naye aba alina ensulo y'ekyo ky'akubuulira oba ky'akubuulirira. Ky'ogamba aba atambulira mu ekyo nga ky'atambuliramu kyayigiriza oli. Yes. Kati kubanga tosobola kuyigiriza muntu ky'otali era ky'otamanyi. Kyekyo kye nafunyeewo awo, naye nsaba tubinyweze ebigambo ebyo n'olunyiriri chapter 10 verse 1. Omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe, naye omwana omusirusiru anakuwaza nnyina. Bw'okwata biri omuzadde by'akubuulirira osanyusa kitaawo, ate bw'oba tobikutte onakuwaza maama wo. Kwegamba Katonda waffe ye kitaffe asooka. Mukama yeebazibwe. Nti bw'obeera nga okutte bulungi kitaffe by'akubuulirira asanyuka. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Engero 21-25. 21-25. Okwegomba okw'omugayaavu kumutta, kubanga emikono gye gigaana okukola emirimu. Wano agamba omwana wo okwegomba. Okwegomba bw'obeera ng'okola tojja kwegomba kubanga oba ajja kwetuusaako ekintu ky'okola ki ky'oyagala. Anaakugamba okwegomba. Okwegomba okwo era tusobola okulifaalingako ssebo ne tugenda mu Yakobo 1:15 ng'agamba okwegomba okwo. Okwegomba okwo ne kulyoka kuba olubuto ne kuzaala okwonoona. N'okwonoona okwo bwe kumala okukula ne kuzaala okufa. Kasi okwegomba okwo kumala okukula kitegeeza wakati awo wabeerawo okubba oba n'ofuna ebitali bibyo olw'okuba weegombye ogenda okukakkana ng'ofudde. Komyawo. Tweyanzeege. Omuntu ayagala okubeera ekintu ekimu oba okubeera nga yeegomba okubeera somewhere, ayinza okwagaliza abalala okubeerayo nga ye tannatuukayo oba nga gy'ali nnyo babe nga bamwenkana. Wangi etegeeza abaana baffe batulaba oluusi nga waliwo be tutayagaliza kutuuka gye tuli, ne batumanya emitima gyaffe bwe gikola ki, bwe gifaanana era bwe giri. Nawo ne bakulira awo, buli ndiyamba omuntu waati ajja kutuuka nze gye nkola ki, gye ndi Saalongo jangu, ajja kutuuka gye ndi siina geeteekera oba seeteekera, seereetereza kaasigaleyo eyo. Mukama yeebazibwe. Ekyamazima ebigambo ng'era bwe nayogera ku luli bikulu byonna, naye nzigye ekigambo ekiringa ekikuŋŋaanya byonna kiri mu ngero 23. Engero essuula eya 23 lunyiriri lwa 24 n'okugerera ku lwa 26. Yes. Engero 23. Kitaawe w'omutuukirivu anaasanyukanga nnyo, n'oyo azaala omwana ow'amagezi anaabanga n'essanyu. Kitaawo ne nnyoko basanyukenga, n'omukazi eyakuzaala ajaguzenga. Ndowooza nti kiviira ddala ku kuggyayo bulungi abaana, era nga ffe wennyini naffe tube nti twegendereza okuva ewa kitaffe ali mu ggulu, tuyonke, tutambule bulungi, tuwulire ekigambo kye, byonna bigambo bye, ate naffe tubeere ekyokulabirako eri abava mu ntumbe zaffe. Tuli baana ba taata omunene ffenna abakulu n'abato, naye bye tuyonka eri maama nga bwogenda toyinza kulabye batagitisse, emala kutikkibwa
eryoka egende ng'etikkula maama yangeri ki etikkula bivaawa olina kusooka kutikkibwa okuva ewa taata kakati naawe olyoka otikkule ng'otikkulira ku baana n'abaana batambuliremu ekyo taata abeere musanyufu naawe taata ow'abano obeere musanyufu ne maama azaala abaana naye ajaguze ebigambo byonna bigende bulungi ate naawe obeere n'emirembe mu nsi omukulu n'omuto ffenna tuli baana wansi w'abakitaffe Mukama yeebazibwe. Waliwo omulala ajja? Etegeeza asanyukira butuukirivu tasanyukira birungi bimusanyusa Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Engero 23:26. 23:26 Mwana wange mpaawo omutima gwo n'amaaso go gasanyukirenga amakubo gange. Mukama waffe yeebazibwe. Tulaba omuzadde kubanga abazadde ba mirundi mingi oyinza okwesanga nti oli muzadde musumba Katonda akusigisizza endiga ezo bo bakola ki obavunaanyizibwa kati abagee nti mpa omutima gwo Bayibuli ega nti muyuze emitima gyammwe so si bya migalo byammwe kubanga era netugamba nti omutima gw'omuntu kye gujjula akamwa kye kafulumya omutima guno bye gubeeramu bye birabikira ebweru waffe kati omuzadde mukwanaga nti mwana wange mpa omutima gwo era osanyukirenga amakubo gange. Mukama waffe yeebazibwe. Tugende ku ngero kyotegeeza nti bwe tuba baakulera abaana abato fe abaana abakuze tuteekeddwa okuwa Katonda omutima gwaffe bw'amala ofukamu ekyo ekijjulamu ate Bayibuli ega nti Yesu gwe muggo gw'amazzi amalamu ogulukola nga guva mu ffe Katonda bw'amala okufuka ekyo kati nekikulukutira eri abaana nanti kyetugamba ekitegeeza nti bwe tuba baakulera abaana twetaaga okufuna Kristo mitima gyaffe bw'amala okubeera mu mitima gyaffe najjula then n'akulukutira eri abaana. Mukama waffe yeebazibwe. Era agambye olunyiriri olw'12 eyo yennyini essula sangayo omutima gwo eri okuyigirizibwa n'amatu ge eri ebigambo eby'okumanya. Mukama waffe yeebazibwe. Era agamba nti sangayo omutima ekitegeeza nti gino emibiri bwe tukozesa obukambwe oba ebintu ebya bulijjo waliwo abakristaayo bagamba onkoze kino kangende ku poliisi nkuloope naye okangavvula mu mubiri kati mu mukwano twetaaga okukakkana emyoyo gyaffe gino gisooke okujjula ekyo kye tulina okukola ki okufulumya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tumalirize endowooza abooluganda abalala temulina byakwogera oba tugambe nti mwematidde oba temuyize wano 23 olunyiriri olw'29 okumalayo awo ayogera ku mwenge ani alaba obuyinike naye ngenze wali nti ababalwawo ku mwenge olw'3 abo abalwawo ku ki naye omwenge tumenye eki anti bye tuba tumenye ssente abakyala abakazi abasajja n'omwenge gwennyini amalala obuyinza enjaga nti oyo alwawo mu buyinza alwawo kunoonya kuyiga ssente oba kuŋŋamba ebintu bwe bityo agambye kubanga jjukira ebintu ebyo bigenda oluusi ne bibula amaaso tegamyuka ssebo lwagundi lwa mwenge gwokka n'akantu kano bw'oba musajja akazi ng'akumazeeko emirembe ssebo gakumyuka ate oluusi nabo tugenda ne tugera oluusi ne bivaayo ng'obadde ssebo okasudde ebbali eyo aye ne kakufuukira obuzibu awaka ne gakumyuka nga tolina bw'obinnyonnyola kiba kiri ssente ne zibula olw'okuba wamanyira kubeera mu ssente ne gakumyuka n'obeera nga tobitegeera bikumazeeko ki bikumazeeko emirembe. Agambye nti enkomerero guluma ng'omusota gusonsomola ng'embalasaasa si weewaawo obwenzi ku nkomerero yaabwo buluma nga ki ne busonsomola ng'eki n'embalasaasa
okumanyiira ebyawaggulu byokka eby'obuyinza nti bwe mbazi siri mu buyinza mba ne mumanyi nti waliwo n'abadduka mu kanisa bwe batalondebwa ku bifo bye bamanyiira oba tebaliyo ng'oli ekanisa agikyawa olw'okubanga ku olwo tebakoze eki tebamulabyewo tebamulonze n'amaaso ne gamumyuka n'ebyoka bimuluma ng'omusota n'emusonsomola nga ki ng'embalasaasa amaaso galiraba eby'ekitalo n'omutima gwo gulyogera ebigambo eby'obubambaavu weewaawo olibanga oyo agalamira wakati mu nnyanja oba ng'oyo agalamira waggulu ku mulongooti bankubye bw'olyogera bw'otyo ne sirumwa bankubye ne siwulira ndyebaka ddi n'agunoonya nate omulundi ogw'okumeka abooluganda bwetunaaba baakulera baana waliwo bye tutagenda kwekuumirako because they will become habits ekintu bwe kifuuka guba muze ye habit bwe kifuuka omuze buli ssaawa ebirowoozo bibeera ku kyo yensonga lwaki agamba kale ndyebaka ddi nakinoonya omulundi ogw'okumeka mukama atubeere nga tulera abaana tuleme okweteekamu emize ate gigenda nabo okufuuka emize gye bakola ki gye bali ate giboonoone gibajje kwoyo ayinza byonna mukama yeebazibwe mubuulizi obadde ojja maliriza yogera ekirungi n'ekibi sikyayawula kugamba nga bamaama omulala naayimba basigala era nze nyinza n'okutta omuntu bw'asobya ddoola kugamba nga musubya sente obulamu bwotabulitabumanyimu anti nga yatamiira ekyo mukama yeebazibwa abooluganda mu bayibuli eno essula eya 23 olunyiriri olw'10 muno ensoma bweti nti tojjulanga kabonero ka nsolo akedda tojjulanga kabonero kansalo akedda era toyingiriranga kibanja ky'abamulekwa kubanga omulwanirizi waabwe w'amaanyi omusango gwabwe ye yaliguwoza naawe kwegamba amadde ntunula ebigambo bino nti nga tulera abaana naye ate oluusi mubeeramu ne bamulekwa weewaawo ng'omuzadde tokozesanga maanyi go na buyinza bwo ate kukola ki kubayingirira oyinza okwagala okubaluŋŋamya bakugondere otwale ebyabwe weewaawo waliwo abaana abatalina mwasirizi naye nga obavunaanyizibwa nga tebalina ddoboozi n'okozesa ebigambo ebiyinza okuba nga bibateeka mu mbeera ey'entiisa ekitegeeza nti nga tulera abaana twetaaga okubeera n'obwenkanya mukama yeebazibwe twetaaga okubeera n'obwenkanya agambye wano olunyiriri olw'12 nti ossangayo omwoyo ku bikuyigirizibwa era obiwulirizanga mukama yeebazibwe kati bino biwulire mukama tumwebaza ekigambo ekyo batera kukikozesa mu gundi ku CBS kwenkiwulira nti ontanudde tyokoze eki ontanudde ebigambo ebyo bikulu ddala naye bw'aba era ayogera ku kujjulula obubonero mwe mulina okumanya boundaries omuntu okumanya waakola ki waakoma kale omuntu ng'omanya wookoma
tegeeza ne ku bukulembeze era omanya kwokola ki wokoma n'omanya limitations mu leadership. Kubanga mu kkanisa kati nga mu kkanisa kantwale awo mu kkanisa waliwo ebirambikiddwa nti ono akola kino oli akola kiruwa kiri. Kati bwe kakutanda gwe n'osalawo okole eby'omulala ojjuludde limitations mu bukulembeze nga bwe buyigirizibwa okuvaawa emabega yonna yonna. So ekitegeeza nga tunuulira ebyo era kyekimu ne gundi bulizi kyatugambye ng'omusika. Omusika oba ne wookola ki wookoma obukulembeze bwe bulina obukoma nti waliwo by'otagenda kuvunaanyizibwako wabula obeerawo nga overseer bw'aba nga waliwo ki abaana. So ekitegeeza ne bwe tuba nga tuli before yonna byonna mwe tuli kati nga mu kkanisa ssentebe owa fathers ate takola gwaki gwa CMF nedda banjawulo. Ojja kwesanga nga naawe owa mission togenda kukola mwawule byakola ki sima oba tuli ffenna. Buli omu omanya ofiisi yo weekola ki ate n'omanya oluusi n'okuluŋŋamizibwa gyekola ki kwegambye nno sangayo omutima eri okuyigirizibwa kubanga bwe babiyigiriza ate n'obivaako ogenda kusukka ensalo eziri demarcated z'oteekeddwa okugoberera olw'okuggyayo ekitiibwa kyani okuggyayo ekitiibwa kya Katonda. So bwe lwaba ayogera ku boundaries ku nsalo tunuulira the whole scope of life nti waliwo oluusi lwe tuyise ne we tutateekeddwa kukola ki ate oluusi nno abamu bakyogera nako ti kirina kuba bwe kiti anti mubulizi waali birina kuva eri naye ng'ate mu byokola nga Lydian bw'atugambye nti ate munnange ogenda okwesanga nga ate ebiva munda oyogera birala naye ng'ate n'ebiri munda biki birala. So that will always be divergent. Era ojja kukolanga ebintu ebitakwatagana. Katusabe Mukama atubeere nga tutambula mu bulamu bwaffe tuggyeyo empisa ezigenda okulera abaana baffe mu ngeri eneewesa Katonda ki ekitiibwa. Mukama abeere nammwe.